naye mmwe abeefudde abatambula n'omulembe abaana babalemye kati abaana we bali temukyabategeera kye bagoba omwana agamba no mami me I'm working on my thing I'm doing my own stuff. What do you mean your own stuff when you're under my roof? I need to give guidance. I need to offer leadership. I'm doing my own things, man. What do you mean? Sit down. I'm your father. What are you doing? Let's talk about it. How would you talk to me, man? Am I your friend? Am I your age mate? Olwo olulimi olwo mutandika okutekamu mbuno abaana tubawe democracy. Omwana ogenda muwa freedom of expression and doing what they want. Aweze emyaka 18 akuswazi. Sina kindi agenda kweyongerayo mu myaka 32 agenda okudde wakanga akomyewo n'ekikula kya munaaga nti this is meet my partner. Olwa democracy ono gwe mutandise okuleeta ebyo ebyekisirusiru kasuku okubeera ng'omuntu mufudde okubeera independence tekitegeeza kubeera nti afuuke musirusiru. Bwe tuba tuwa abaana liberty and democracy to express, we must draw the boundaries. Tomala gayimirira mu nnyumba yange no juzi nalaba kazaza nga kasooza maama waako yeetaaga akunyumiza ekyakatuukako. Kibooko galamira wansi. Kyamagero kuba kibooko. Omukuba kaakayino omugato kiddamu. Mpuliriza kibooko wakimukuba abaana kibooko. Omwana yenna buli w'onoomulaga presidency nti it's okay to jeer your mother. It's okay to disrespect your mother. It's okay to belittle your father. Omwadde presidency gyagenda otambula nayo obulamu bwe bwonna nti talina authority gyagenda kuba kitiibwa. Yagalamira waawe siripazezi mu nfu. Ne mugamba atedda mu kisenge ekyo. Kizaza kyaffe. Nakiweerawo levu. Era Mandela n'agenda n'akigamba sirikawo naye taata waffe tayagala kunyooma mukyala we. Ekyo bakimanyi. Omuntu yenna gw'olaba atassaamu ba buyinza na bakama b'ekitiibwa ewaka gye yakulira baamuwa nnyo liberty eyo nti ayogeranga bw'ayagala. Addamu nga bw'ayagala. Kati mweno musanga omuwala nga mulungi nnyo naye ng'enziramu ye ey'ebigambo si nnungi. Before you judge them mbuuzanga ebibuuzo ebiri sato naye nga you're digging deep. Wakula ne mama we waka nti nze nakula ne mmange nzekka taata teyaliiyo. Kati bw'omulaba engeri gy'atreatinga abasajja alina obusungu bw'otamanyi. We yakulira kuba deficit eri. Webale nnyo nti maama we yamugamba abasajja zonna mbwa. Kati talina respect into any authority whatsoever the case it is. Omusajja ataakula na taata bw'omusanga ebiseera ebisinga ng'awayininga ng'omukazi bannange oba tugenda kola tutya because fiber eri ey'okubeera omusajja that you must give solutions and at times bw'oba tolina solution it is okay to open up to a female akuyamba akuli okumpi tagirina mu bwongo. Kati bwe tubiraba leero ffe tulowooza nti oyo gundi mukambwe nnyo bw'atyo nedda fiber wali weeva abaana okubawa eddembe lyabwe mulibawe naye njagala mubategeeze nti eddembe lye muwadde abaana ffenna we are going to pay. There is a return on investment. Omwana eyakuzibwa mu maka engeri gy'ayatulamu n'engeri gy'eyisamu mu bulamu yanjawulo. Approach ye to life ndala. Omwana eyakuzibwa mu maka ng'abazadde tebafuddeeyo kubuuza omanyi bataata tubuuza what do you think? Golowooza ki? Bamaama babuuza how do you feel? Owulira otya? Kino kiwa omwana leverage okutandika okweyabya n'ayogera. Naye bana mbataddemu do your thing, whatever makes you happy. Ewange, whatever makes you happy. Tekijja kusoboka. Tekiriyo. Tekirinayo. Whatever makes you happy is not your place. Whatever rhymes. Nekazaza nga katoka kuba ebisiripa ebyo byonna bannaye. Tanaweza na myaka ena. Nze nkugambye omwana wetaaga osoma akatabo bakayita The Manipulated Man. Kanoonyera gwe alaba channel eno njagala onoonya akatabo ako ka bwereere ne online kwekali noonya PDF ya bwereere. The Manipulated Man. Bw'osoma akatabo ako kagenda kuyigiriza engeri y'okumanagingamu ekitonde ekikyala so kukifuga naye okukimanaginga. Abaana ze zimu ku gadgets oba bye bimu ku creatures bye tulina ebitonde ebisinga okumanipulatinga abazadde. Omwana omuwala amanipulatinga nnyo kitaawe. Era jagamba daddy era bankoze kino noga nemmwe ekibaguddeko okulumya omwana wange ow'obuwala. Omulenzi aloopera nnyina.
Because a man's first love, real first love, is the daughter. A woman's first love is the son. Kati okunavigatinga mu manipulative cycles abaana abo zibakozesa n'okutegeera ki era ddi lw'oziraba kigenda kwetaagisa okuba ng'oli muyivu. Bw'oba teweekuumidde mu kumanya na kutegeera ojja sigala ogamba omwana wange nze omwana wange simukubako. Tuli mu mulembe ogugamba nti n'amasomero tegakuba baana, which is okay. But can we have alternatives eziraga abaana bano nti you are not exceptional committing a crime and you walk away with it? Ekyo nze nkikiririzaamu nnyo. Exactly. Ekyo nange nkyagala. I don't believe in corporal punishments anymore. But I believe kati nga waliwo ogambye ebisiripa bina ne bimulya nzaawo ng'oyingira ekisenge nga nkuggalirayo. I deny you something. Okitegedde? Yes. I deny you something. Gw'osibiddeyo munda omanyi kyasobola okwekola ng'ali munda. Kye nakugambye nti modosi zino zeetaogujjayo nga nasibiragayo mutaali wange n'okugjayo ng'ayambadde engoye ze zonna azeegezezzaamu. Eyo gy'omusibira nalako kunyumiza daddi enono tekyantuuka kati ngamba namusibiddeyo lwaki nti atandise okgenda ng'abimanyiira. Ffe muzeeyi waffe yagambanga nti andi fukamira otunuulire ensonda y'ekisenge ekyo mu ddiiro. Modozi zino zaalinga ez'ekisiru, but our fathers and mothers baali exposed ku bintu ebimu bye tutamanyi. Abantu abo bategeera mental health nga ffe tetumumanyi. Kati nga bw'otunuulira ekisenge kiri obaaki. Obeera mu nsonda awo n'onyiiga banno bawulire bweru bazannya n'oddayo ng'abeera awo ng'akulaba naye nga tolina kyakukola paka bw'ota n'akubuuza nti ki ekifukamiza butawulira. Somehow yakuggyako privilege y'okuzannya ne banno, the right to association with your friends, n'otandika okudda engulu.